Isa mukuletedde mu party tuwulira. Bano basiyazi. Era njagala abantu babamanyi. N'amakyaki gaabwe, n'amakolero gaabwe, makunganiro g'abasiyazi era bakunganirayo. Esooka Nansana eyo ya Pastor Bugembe. Nawereka. Kati nze nkugambye Samike oba onjagala oba tojagala nze nkubuulidde mazima. Era gwe kola okunoonyerezaako Pastor Wilson Bugembe owa Worship House Nansana muli wa Bisiyaga ate ne church ye ekozesebwa abali b'Ebisiyaga. Miracle Center ya Robert Kayanja, Andrew Mwenda, Richard Byarugaba, Apostle Grace Rubega owa Wasma Fanero. Eyo Fanero nze njogerako emirundi mingi ate sinze nzekka n'abantu bannya abayoleseddwa ku Fanero. Elvis Mbonye owa Zoe Smart Zoe Fellowship. By the way nabadde sikugambanga okimanyi nti nali nsabireeyo naye ng'ekyantwalayo nagenda kukola like kukakasa bye najja nnoonyereza natuuka eyo ku Zoe eri eyo kigo ya Elvis Mbonye ng'abavubuka abasembere wa Prophet watuula abajja omukuba obwama nga bonna bapini n'ebifaananyi birina nsobola bikuwa Mbonye Hamis Kigundu ate nga sitidde nkyogedde ndeka nsome listi yange kubanga wagambye bino birowoozo byange. Birowoozo byo. Hamis Kigundu, Katende Sempeebwa, azaala Jessica Kayanja, Isaac Chiwewes, Pastor Kitaka oba yafa nawuli ennaku z'obo Pastor Kitaka yafa, Pastor Roland Mwesigwa owa eno church ya bamuyitaani ono Pastor ali under Pastor Kayanja Chiwewes ayinayo naye omusumba bamuyita Pastor Roland Mwesigwa naye muli wa Bisiyaga. Frank Mugisha, Sam Ganafa, Kasha Jacqueline abo basiyazi bamanyikiddwa. Kirumira Junior, mutabani wa Kirumira omumanyi? Sibamanyi. Kati nno nkugambye okumanula leero bamanyi. Oyo naye musiyazi. Kanare Mugume. Samson Kasumba. Bulasi Omukasa. Kimu Kalisa. Kati njagala okuvanula leero okimanyi nti wali akabondo k'abali b'Ebisiyaga ate nga kanene nnyo ate nga kali very powerful. Kyovola tosobola kumala gabarams. Bayina that kind of solidarity. Onakubira ono. Kyovola ababogendanga for example NBS te airing a story na ya Bisiyaga. They don't air. Chris Mubiru, Kenzo, Shiba, oyo Shiba nabeera naye. Asalako naye ng'abeera Makinde mu Kizungu. Nga Shiba yasuza Nina Rose, nga Nina Rose talina na wasula. Era nja kuletera ebifaananyi kubambirina. Nabyo biteekayo abantu babirabe. Shiba Karungi, Nina Rose, biri ne ku page zange ezedda eza 2014-2013 osobola okugenda noziraba eza Facebook. Nga Shiba gyali nga nabipostinga nga tubeera wuwe. Okitegeera. Nga mbeera wa Shiba. Shiba nga kyapangisa mu Makindye mu Kizungu. Ng'oŋŋambye eyo. Genda maaso. Grenade official. Mary Butter yali yeyagala nono omukazi wa Haruna Mubiru. Obadde okimanyi oyo omuwala yani oyo Haruna Mubiru gwe yagoba yali omukyala wa Haruna Mubiru. Wali kati gwe kola kati nkyogedde one before you air out this before you yani Brown Sugar waliwo omukyala omulala oyo yagweddalu gwaga yagweddalu ng'ayogera ebitakwatagana n'omutwalako mu rehab yali yagala ne Mary Butter. Kola okunoonyereza nga tonayo ku airing eno story. Okola okunoonyereza nkugambye eyali mukyala wa Haruna Mubiru yeesuula eddalu ne bamutwala mu rehab yali yagala ne Mary Butter. Nina Rose oyo ye bamanyikiddwa Spice Diana. Kati nze Spice Diana ina ne mukwano gwange gwali abamuyita Hajat omuwala Hajat abeera Nankulabi ka Spice Diana yamulya. Era oli yeyita Spice Gadget. Muntu wa Kido. Kola okunoonyereza bino byonna mikugambye Mutundwe wenjogererako waawani. Mutundwe ya Pastor Tom Mugera. Pastor Tom Mugera taatawo ow'omwoyo ye Pastor Robert Kayanja. Era ku Sunday ewa Tom Mugera baggalawo tewabaayo kusaba. Tom Mugera n'agenda ewa Kayanja n'asabira. Kakati Nicholas Opio owa chapter 4. Omumanyi oyo? Mulaba lawyer. Professor Tamale Silva Silvio omumanyi? Simumanyi. Wali awo yali professor wa Makerere ng'akola mu law. Ngera yo omulimu gw'omunene Makerere kusomesa abaana ku homosexuality. Naye kirungi time ye yatuuka oba ne expiring and retiring. Did she retire or she was asked to resign? Either of that two.
Janet Museveni we yajja mu Ministry of Education. Either she resigned or she was forced to resign. Dr. Stella Nyanzi ono ye anjogeddeko bingi nnyo yanzigulako olutalo. Dr. Stella Nyanzi tomumanyi? Mumanyi. Yasikinga n'asylum kati abeera Germany. Omulala ono mutabani wa Besigye yampandikako n'akatabo. Bamuyita ye yani Anselm Besigye. Patrick Mukaso wa NTV. Prince Wasajja. Nze nkubuulidde wagambye ebigambo byange si bigambo bibisi. Bannaye bino ebigambo bya Elisha lisiti gyali mu kukola yiye. Ono yali mutabani wa James Murana. Naye ali mu bisiyaga. Mutabani wa James Murana. James Murana tannafa. Oyo mutabani we ali mu bisiyaga. Chapter 4 nayogedde wa Nicholas Opio. Fox Odoi. Kale like eno list nakoze nga mulimu ba pro aba promoting homosexuality abagamba mbubote babirya naye mbubbo babikulembeza baleke wembadde nzija malayo lisiti. Fox Odoi. Pepe Julian Onzima oyo kati yafuuka mchala yafuuka musajja oyo yali ku NBS nga Pastor Sempa amubuuza why are you gay gundi njala yamubuuza kagwanjala nti why are you gay gundi aliyokajje ku set Pastor Sempa ncho kiraga abantu kati yafuuka musajja. Richard Luzimbo oyo yamanyikiddwa musiyazi Fikfa Maker ye bwebeera ng'okimanyi. Jim Spire Sentongo Spire Sentongo no Twitter simanya beta batya ba Twitter ono abagira exhibition ababakola exhibition naweleka sigabya musiyazi ngambye no list nakoze abasiyazi ne ba pro ye muntu affronting homosexuality ayinza kuba yetali abisiyaga nenga ye nga agenda ye asasulwa to front. Oyo Godwin Toko ampandiseko bingi nnyo ku Twitter. Godwin Toko ampandiseko because they are paid to do that. Doreen Nyanjura, Sarah simanya biterete, waliwo mulala bamuyita Burisa, Tumushabe, Remy Bahati. Kutwale ku page ya Remy Bahati ya Twitter olabe video. Kakwenza Rukira Bashaija oyo ye achogera lwatu. Yali kubya human rights ate especially LGBT rights. Wabera wono Hillary Seguya yeyita simanya Justice Hunters ku Twitter oyo naye ampandiseko bingi njabbi kwa byonna biteekeyo. Ne waberawo Samwise Gamwe abala tubamanyi Alan Tonix Aziz Azion GNL Zamba Danzel Bupale akyaliyo yakolanga ku radio choyo. Danzel Bupale yani waliwo oyo muvubuka ayogeze ekirimi omumpi yakolanga oba ku capital yakolanga backstage gundi oyo Danzel Aban yes naye yakolako ku Aban naye bali babiri. Waliwo Danzel Mosha oyo yagenda bamuwasa abeera bweru oyo gogamba ye yakolanga skizi skizi Danzel Mosha kati ne wabeera Danzel one yeyita sima Danzel Bupala nti yayambalanga obupale bukoma oyo muvubuka oyo naye muli wabisiyaga. Ne wabeerawo Father Musala w'Abakatuliki. Ne wabeerawo Bishop Senyonjo owa Church of Uganda Bishop Mulamba ate yabirira ddala ne Father Musala abijja. Bano abantu benga bali ebbina eri abalenzi eri abasajja bannaabe nkyogedde sikirumamu nina Rose namwogedde Mudra Ragadi Zexi birangirangi nze nkubuulira